Ku ntandikwa y'omuggalo ne kafyu waliwo abakuumaddembe abalabibwa nga bakkakkanya ku bannayuganda okubagolola ettumba olw'okujeemera ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga. Kyokka era waliwo n'abantu abamu abakkakkana ku bakuumaddembe ne babakuba nga waliwo neyaggibwamu eriiso n'omulala n'atomerwa owa boodabooda n'akutuka okugulu. Akakiiko katabakanira eddembe ly'obuntu mu ggwanga ka Uganda Human Rights Commission kagamba nti kabadde kalondoola ensonga zino. Nga bagamba mbu baatulugunyizibwa abakuumaddembe nga bassa mu nkola ebiragiro bya President ku lutalo lw'okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Twakafuna okwemulugunya okuva mu bantu 128 nga bawaaba ensonga ezikwatagana n'okutulugunyizibwa galo, wabula akakiiko kalaze obwennyamivu eri bannayuganda abalumba abakuumaddembe n'okubalumya. Bano era boogedde ne ku ddembe lya bannayuganda abazze batwalibwa mu karantiini ku buwaze nga bamu bagamba tebaweebwa mmere yadde obujjanjabi. Complaints of alleged unfair confinement in quarantine, as well as lack of access to food and medical care during the lockdown period. Akakiiko kavumiridde ekyokusosola abateeberezebwa okuba n'ekirwadde kino naddala abagoba b'emmotoka ezitambuza ebyamaguzi okuva mu mawanga g'ebweru ng'abamu bagaanibwa n'okufuna ekyokulya. There are also reports of discrimination against cargo truck drivers. The drivers are not being allowed to stop or even buy anything on the way. Abantu bonna basabibwa obutasosola n'obutalumba abo basiibuddwa mu malwaliro nga bawonye n'abo ababa bavudde mu kalantiini nga tebalina bulwadde. Bano era bavuddeyo ku nsonga y'obutabanguko mu maka. Tukubiriza ababa bakoseddwa okuwaabamu b'obukiiko bwa LC ne poliisi. Jingo Francis, NTV, ku ssaawa emu.